Omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde abavubuka bannansi b'eggwanga erya Kenya beeyiwa ku nguudo z'ekibuga ne beekalakasa nga bawakanya eky'emisolo emingi gyali giyisiddwa palamenti y'eggwanga ebintu ebiwerako ne bitokomoka. Mu bitalutonda omwali ekizimbe ki Uganda House ekya gavumenti ya Uganda wabula nga kiri mu Nairobi mu kibuga Kenya okakana nga kiteekeddwa omuliro. Olwaliro abakulu okuva mu Minisitule y'ensonga z'ebweru w'eggwanga okuli Minisita Gyebuvuddeko balabiseko mu kakiiko kalambula ensonga za Minisitule yaabwe. Bategezza abaka ku kakiiko kano nti okunoonyereza kukyaviirako omuliro guno nakati kukyagenda mu maaso. Could have been associated with the activities of the rioters, but the actual cause is going to be established by the investigation going on. Twagala baddeyo bakola omulimu ogulikkirira okutunnyonnyola ate bakozesa amakubo agali diplomatic kubanga mu nkola ya bulijjo omuliro ng'ogwo gavumenti ya Kenya yalina obusobozi ogunoonyerezaako. Wadde obanga waliwo abagenda okwokya ekizimbe defense ataki yali akolaki kale waliwo strike tukkirize mbu waliwo strike yagenda lwaki kizimbe kyaffe kyakwata omuliro. Bagambye nti gavumenti yali yakasasaanya ku kizimbe kino obuwumbi 26 okukiddaabiriza era nga kadde kkono kyali kisemberedde okuggibwako engalo. Gavumenti yali etadde emaze okuwa embassy yaffe e Nairobi obuwumbi 27 nga bakiddaabiriza n'okugwa kiwedde nga bagenda kukiggulawo. Komiti eno fe abagituddemu 2028 nateekako omukono gwange zigende mu kuzimba ekizimbe okuddaabiriza ekizimbe eky'e Kenya nga wabulayo omwezi ogumu ngamba otya mbu ekizimbe kikutte omuliro. Kyokka mu kati beetaaga ensiimo endala obuwumbi 6 okuddamu okuddaabiriza ebyayononebwa ku kizimbe kino. Kye twakola nga Ministry ya Foreign Affairs kwe kugenda ku ba supervision consultants batubaliremu batubuulire omuliro kyekyokyezza kyenkanawa. Ojja otya n'ogamba batwongere bilioni 6 nga tulabala kumanya kyavaako omuliro, insurance ekuwa mmeka oba tekisasulire oba olaba gavumenti ya Kenya egamba ki. Abakulu bano bagambye nti ekizimbe kino gavumenti ya Kenya yali tesobola kukiwa bukubi bwa njawulo kubanga omubaka wa Uganda mu ggwanga lino si mwatuula era nga kikolebwamu ensimbi ezigasa gavumenti ya Uganda kale nga mu mateeka tekiyinza kuweebwa bukuumi.